Olunaku lwaleero munnakibiina ki Alliance for National Transformation General Gregory Mugisha Muntu asiibye mu disitulikiti y'e Busia ng'awenja akalulu. Omuntu ow'ekikeekera mwagala wa kika ki? Muntu olukuŋŋaana lwe olusoose alukubye mu kibangirizi eky'akatale k'e Busia. Bajagezaako kyonna ekisooka okubba akalulu. Ono ategeezezza abantu beeno nti omukulembeze w'eggwanga lino talina kirowoozo kya kulwanyisa buli bwanguzi. Oli pulezidenti w'eggwanga, omuntu gwe wateekako okukwata abantu ababba ssente n'akugamba nti banoonyereze tubakwate, n'omugamba nti no bagendeko mpola kubanga bw'obaddukako essente ze babbye bagenda kuzitwala ebweru nti kasita kati baziteeka munda. Olaba pulezidenti awanise ekyokulwanyisa obubbi takyakiriko. Ono ategeezezza nti waliwo amakubo ag'enjawulo agasobola okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino kyokka essira basoose kulissa ku kalulu. Tugezeeko kyonna ekisoboka kye tusobola okukola ng'abantu. Katonda bw'aba ayagadde tufune enkyukakyuka nga tuyita mu kalulu. Akalulu bwe kalema ne kubako enkyuka endala yonna nga tetulina kyakukikolera naye nga twagezaako nnyo nga bwe kisoboka okuyita mu kkubo eryo. Muntegeera bulungi. General Gregory Mugisha Muntu nga y'omu ku banna NRA abaleeta gavumenti ya NRM mu buyinza agamba nti okukyusa obukulembeze n'emmundu kireeta ebirowoozo ebibi eri abakulembeze. Anybody who takes weapons again and takes power, there are not many Ugandans who can take power through the use of weapons, and they have the capacity to withstand the power of weapons to make them drunk, as I see those who are in power drunk. So I wouldn't take that part, just because I know that we don't have many people who would be able to take power through the use of weapons and go ahead to establish channels of change of power through a peaceful means. Fazira Natocho ng'ono ayagala bwa kansala omukyala owa Eastern Division mu district eno ng'ajjidde ku kkaadi ya PFF ategeezezza nga bo bwe bamalirira ku lw'enkyukakyuka. PFF n'essaawa zino kandeti wafaali munda batuvunaana ki nti yali amanyiiko nga waliwo olukwe olulyamu ki eggwanga olukwe. Ani kumwe wano atamanyi nti twagala nkyukakyuka mu Uganda? Twagala nkyukakyuka mu Uganda. Mwe mugamba akatale kaweddeko mukyali mugamba mbu paka lasiti ewa. Ate ye Shafiki Sabiri omusuubuze Busia agamba yenna anaatwala obukulembeze bw'eggwanga asaanye ateekewo enkola ekkiriza abasuubuzi okusuubula obutereevu ku muliraano. Twagala Bannakenya basigale ewaabwe, emmotoka zaabwe zijja ne zikolera wano n'ezaffe tezikolera waabwe. Bazikwata ate tuli mu East African Community, kati ebya East African Community kitegeeza bikoma ku mpapula, tebiri mu halaali kakitekewo bwentu. Muntu era akubye olukuŋŋaana lwe Erumino Town Council mu Samia Bugweri South Constituency gy'alabulidde abatuuze okwetegereza abakulembeze be bagenda okulonda. Nze sibeerangako n'olunaku n'olumu mu ndowooza egamba nti bw'owangula oteeka okuyingira mu buyinza. No, manyi nti ebyo ebiri biki biri bibiri. Oteeka okuzimba strategy za byombi ebibiri. Katulinde tulabe. Muntu era abadde asuubirwa okuva e Maranda mu Tororo naye okukuyega abaayo.